abepiskopi, abasaseredoti wamu n'abantu abalala. Twalabyeko n'abakulembeze abalala mu masiga ga gavumenti, Mukulu Thomas Tayibwa, ate Speaker wa Parliament yabadde eri Nakiyanja wamu n'abakulembeze abalala. So olunaku balumazeeko nga bali mu kusinza Namugereka olw'abajulizi ba Uganda. Era ffe essira okusingira ddala twasinze diteeka wali e Namugongo ku kiggwa ky'abajulizi. Omukulembeze w'eggwanga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo ogwo, era nga abepiskopi obubaka obwabavuddemu bwabadde bujjukiza gavumenti ya kuno okwongera okuteekawo amaanyi ag'enjawulo mu kulwanyisa essobo lyake n'obukenuzi buzze buwulirwako mu bitongole bya gavumenti ebitali bibuna bimu. So abepiskopi bagamba nti ekiseera gavumenti ya kuno eyongera amaanyi mu nteekateeka y'okulwanyisa essobo ly'obwenguzi oba oli awo buviiriddeko obuweereza obutatuuka bulungi eri bannayuganda. Katulabe ebimu ku ebyo byabaddewo e Namugongo ng'abepiskopi bajjukiza omukulembeze w'eggwanga okuteekawo amaanyi ag'enjawulo mu kulwanyisa obulyake n'obukenuzi mu ggwanga erya Uganda. Zigenza okwera ssaawa 3:30 ez'okumakya, ennyini z'abepiskopi ko n'abasaseredoti zibadde zitandise okuva ku basirika wakati mu kukooloobya ennyimba ezitendereza abajulizi ba Uganda abatuukirivu. Ekitambiro kya mmisa kikulembeddwamu Ssaabasumba w'eggulu omulonde era akuuma entebe y'essaza ly'e Nebbi, Rafael Wukorach, kitandise nga zoolekera okwera ssaawa 4 ez'akalasamayanzi. Our pilgrimage, our walk to this holy ground, not be in vain. Mubaka Bweri Nasisi w'omuntu eyeetabye mu kitambiro kya mmisa kino eky'ebyafaayo asoose kuwaana Parliament na mukulembeze w'eggwanga olw'etteeka ku mukwano ogw'ekivve eryayisibwa Parliament ne President n'aliteekako omukono, lyagamba nti lyayamba nnyo okunyweza ekitiibwa kya Katonda n'ennono Uganda zikkiririzaamu. Recently, our Parliament made a big shot, a kick-off on the program of homosexuality, same-sex marriage that was proposed. They tightened it and kicked it out. Big courage. Wukorach awabudde abakulembera Parliament ababadde bakiikiriddwa amyuka Speaker Thomas Tayibwa kono omukulembeze w'eggwanga nti amaanyi ge baateeka mu kulwanyisa ebisiyaga ge banditadde ne mu kulwanyisa obuli bw'enguzi mu ggwanga. We know that the signs of evil still remain rooted in our midst. How I wish the same policy makers could also take the same energy to shoot out corruption. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere mu bubaka bwe ategeezezza nti ebikolwa eby'ekko byeyongera bweyongezi mu ggwanga nga n'ekisinga okwennyamiza y'enguzi n'okubulankanya ensimbi y'omuwa omusolo, era n'asaba omukulembeze w'eggwanga ayongere amaanyi mu kulinnya ku nfeeta abalyake. Hostility, fornication, murder, theft, corruption, and embezzlement of public funds, among others. As people of God, we are called to a higher standard. Let us emulate in Uganda matters. Nkwanukula omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni ategeezezza nti enguzi yamukeeta dda era ne yeeyama okukolawo akatiisa okukufuggaza balyake. Mu ngeri y'emu omukulembeze w'eggwanga asuubiza nga gavumenti bw'egenda okumaliriza omulimu ogukyasigadde ku kiggwa ky'abajulize Namugongo kyongere okutuukakana n'omutindo. Ono akoowodde abalyoyi b'emyoyo kumukwatirako mu kaweefube gwaliko ow'okulwanyisa obwavu mu bantu. Tekinnaba kutegeerekeka nteekateeka ki gavumenti zegenda kuteekesa mu nkola kulwanyisa bulyake na bukenuzi obuzze bulirwako mu ggwanga. Ebimu ku ebyo byabaddewo olunaku olwajjo mu bitundu eby'e Namugongo. Bubaka ffenna tubuwulidde babutadde nnyo ku nteekateeka y'okujjukiza gavumenti okulwanyisa obuli bw'enguzi
mu bitongole ebitali bimu na bimu. Naye tukimanyi bulungi nti enguzi eno ezewulirwa ku bitongole bya gavumenti okuli essiga eddamuzi, essiga ebbazi ly'amateeka that's parliament wamu n'essiga effuzi erikulemberwa omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni. Mu studio sirinze kandi n'omubaka Katabaazi Katongole okuva